Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals basangibwa ku California Plaza. Kulikayo mukane mulango kwe bali kupira ngo chale mklava Delta TV tukole programu yafe eyo kwanjula n'embaga omukolo gwo gwina kulagibwa Delta TV kubanga yeriko abantu gye bagoberera babagole bako banyuma omukolo wange yaliyo mubali nnyo abadesa emikolo ku Delta namwe abateekateko gireta ku Delta TV tuli ku Star Times channel 221 kwegamba buli wamu otulaba decoder zonna kwe tuli Yo TV kwe tuli Airtel TV kwe tuli decoder Go TV fona wona kwe tuli Norecho mkwano omukolo inakulaga ku Delta TV yo ewa Sharita wo mkwano gwo akuwereza mami yakolamu tujja kujja nawe makago ngoli mami yakolamu shegedde akati no munaye tukenda kubiranga tukenda fena kozi nagambye City Bridals ali wali eri ku California Plaza eduka number IF08 ne 07 alina gowns ez'omulembe ddala ne changing dresses ne maid's dresses Norecho gendayo ate omaliza ngoja ku Sharita's Bridal World wali eri wansi ku Nkrumah Road wakoma fe tusomesa bana enviri tukola ku bagole enviri ne makeup tuina gomesi ezababuza emishana na buli kimu tukina tutegeka omukolo gwo mu lunaku olwo numu Norecho mkwano jangu ku Sharita's Bridal World tukwanguiza obulamu ate bomaliriza ogenda ku Malakai Eco Lodge ekitende n'okulya wedding reception nawe ayagala okulya ku bulamu n'okukyusako environment ne honeymoon Malakai eriko akati tugenda fenna ewa chairman Kalule wali eri mu Mpigi empanga eyo no gye bazaala omwana omuwala omulungi ennyo amanyiddwa nga Maria Nambilige Maria mama we yali amutuuma erinnya agamba nti yatunulira nnyo Bikira Maria n'agamba nti ayagala obulungi obwo obufaanana obwa Bikira Maria bubeere ku mwana we Maria era Maria ddala bw'omutunulira afaananira ddala Bikira Maria kubanga nange Maria Nambilige mulungi Maria aliko eriiso muddugavu obulungi black beauty aliko dimpo alina empisa yanyumye nnyo ebyo nomanye yabizuula ye mwami we era nga omwami we bamuyita John Paul nno omwami yakuba nanga mukyaki ate ye omukyala muyimbi kati n'omukyala agamba bwe yasonanga alto nengamba bannango n'omwana nga ataddemu ennanga ng'ateeka mu tuline banja fenna lyakwagalana kyekirabo Katonda kyeyawafa abantu ebyavuddemu gwe mukolo guno nkankutuuseeko beeyimbidde obuyimba obw'enjawulo tuva ku Delta TV tukole nze Sharita mazima wanvu mami eyakolamu twasomanga wamu mu ssomero ly'abamesani ku kyalo kye kimu kwe twawangaliranga twagwa mu mukwano twatatyama twalumya abandi twabanyiza nga bw'oba onoonya nsoba bw'obuuza nze bwe wanoonyanga nze bw'obuuza sinzoba naye emisomo gyali misomo jatwaola numusuubiza wegigwa ndimuddira yaŋŋamba nninda bambi simuyiwa nange giwedde emisomo kanziruke mu musange ati twatejama babirira sango omwana yanguwa sango semanga sanga banga babirira sango omwana yanguwa tebyatuuka nayalabayo omulala nakumalogo sizowa nasuubiza mmange tinditwala gwe tovaamu nonkola ekigenyi nebye nasuubiza nabikuumira sitani nebeyankema nayensesetula nange nesu nagatawulira mukama waago amatuga bikantembo so kiriza gwembajja gunaalima ate gwenaateeka weewaawo gwonoyesa taata nja kwesa omweso gwotesa ogenda kuŋŋendera ku ttale mu kaseera katono ondeetereyo omuddo weewaawo ssebo ogusinga emiddo emirala gyonna amiina ssebo bwe ntyo naakuwa obubonero bakulu taata asiimye tudde ku ttale tunogeyo omuddo nze noze gwa cuucu bwotyo dda kwabiri nga twogera ku aibene
nesitenda samba sajja kabaka asangira fugo Buganda bonna naffe nga tumwesiga fenna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga twesimye nnyo Abaganda twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga amabeera mmwe Katonda omulungi atutuusiza wano olwaleero tumwebaza atuwadde amaka gano tumwebaza atuwadde abagenyi bano tumwebaza byonna byatukoledde yatuteeka nteekateeka zino ez'obufumbo amaka ge tulimu kati niguteekateeka gabeeremu omukisa gw'Omukama ekyo tukulemberemu tutuuse okwagala kwo tunoka abantu bannaffe Maria ne John tubawa omukisa mu nteeka zino byaffe n'otunywezi batukulemberemu ababeera ku bakadde baffe abakola obulungi okuzimba n'okukuuma amaka ekisa kyo tubeereko emirembe n'emirembe amiina engalo z'abazzukulu ba Kasujja Okale basawo eradde ennyanja ddala musawo musawo taata musawo ali bibbo byanseko kwati Ismail ndiguze ssente lindako musawo abantu abo mubagemye webazaaki mitwalo 5 bakyajebaliza mu kidaala kuzina eza Uganda ezanaabuuka musawo Hilda mumpeera akaleereetu ate muwulize abantu abo mubasanze bali batya lindako babiri tubafulumi asooka asooka yeetaaga ki kaakati ndaba gwotunuulidde omuvubuka oyo awanda ebigambo ebingi ebiyitirivu njagala mmuntere ku ccupa omwalo kola ebiseera amutuukeko zino diripu z'ennaku zino kale muntere ku ccupa kale yanguwa musawo Nakato lindako nga tonnagenda kwati muvubuka eyo nguzi kiki taata mpaawo bagamba ebiddawo tebyenkanankana wabiri nnyo wadda ddibu naye mwana gwe wejje kano taddewo emitwalo 5 naye bannange naye sobodde omukolako abadde alina obulwadde bwe bayita mariosis bugwana engalo bubupire mu ngalo wewange gwa butegedde mpulira tuyenga betusobola tumukolako owa eddagala lye bayita elindako amina mikwano okubalaba bannyabo era dde
basebo. Eradde. Eradde banyabo. Kuliko amakubo. Amakubo gabagamese kutuyise mu kkubo. Kale tulokola ebiseera. Weewaawo taata. Ataata omukolo ogulimu ku bintu ne ssente gulwa. Taata gulwalwawoko. Kale mikwano naffe tusanyusa okubalaba. Tusanyusa okubalabako bannyabo. Eradde basebo. Ennyanja eradde. Nsibya mutya nno basebo. Bulungi muli mutya nno. Ali ati oyo. Tuve mu kaddoyidoyi nti omusota gwa ssente babadde ayagala gutte mulaalo. Ono mwana yakitegeera yakkalirako wansi mbwenyi bw'omwana we. Owange kakkanako era bagimanya nti omukazi muliro bw'otafukamira tegwaka musigaleewo. Mbaddemu n'ekiteeso kitono nnyo. Taata bulijjo amaanyi g'omusajja galabikira nnyo mu buzito buli mu nsawo ye. Taata era abaana bano bakimanyi bulungi. Lindako ebawaddeyo gwe bibawadde. Taata bino omunene gyali eyo. Oli yabawadde. Oteesezza bulungi. Bannange gye bumanje bulaga omukazi yenna alina okuweebwa. Bannange eteesezza bubi. Babawe. Kale kabakubuuzeeko tulokole ebiseera. Weewaawo ssebo naffe tutyo ssebo. Amiina ssebo. Eradde ddala ssebo. Tatakkiriza bano muletedde baana babawala abalenga abawalawala ensonga bazzukulu bannankire bukerekere. Kitange tuli wali lungala wali obutaka bwaffe. Tatakkiriza tukomeko mu maaso g'obwenyi bw'abaana bo. Naddala nga tuli mu maaso g'entindi yo ssebo. Abaana ab'obuwala tutuuse enkobe ezo mu maaso g'abaana ba taata. Kakkalako bwoti. Tatakkiriza kituufu ekinyusi ky'osinyiza ku kikulu twakagira nakampegaano tuwayizza bingi era tukyotwaniriza bulungi ne twamira era tukubiriza byayi twakagira abeewangeza engalo ezisiima taata. Tatakkiriza tuwayizza era wedda nkubaganya endasanya olaba n'emiwanzi gyange enjanudde kugantala naye kompadde ngangala n'amagagala ekusinza kulirinda kufuuka nnyago. Kitange kkiriza ekinyusi twayise nakyo nga kijjidde mu mpunga ebimbi enjoboobe ng'ekinyusi kya mukakasi muli mukatagga kompadde sakika nti siinyeeko nze nno bwe nnakulamu mwattu eri ewaffe ate ekkubo kikyutire nnavaayo taata nti nengina nesingako eri omukongozi wange ali bulemeeza eyo era bwe nnatuuka eyo essingo ate ato yanteekateeka bulungi n'andaga nti kovumbyemu kati ensonga gy'otuuseeko yakuva mu masiga omutaka w'emalongo kabulu abadde akuteza enfamba. Kitange ate yandagirira kubanga oyagala okufuna omuntu anaagonza omugonzangalo agukkuse bulungi genda mu bazzukulu bakasujja busujja nti bwe natuuka Emmengo nasinga n'abendera z'ebika bya Buganda nga zeewuubira waggulu ziti ku mirabba naye yali esinga okuweebwa obulungi yali abazzukulu bakasujja busujja tambwe wali taata. Era nti bwe natuukayo be bandaga ne baŋŋamba nti abukozese mu masekati muno mu makkalizo tuuka oti amakoona bwe tabiri ku ddyo kitange nagguka ekyaggwawo. Taata bwe nziguka ekyaggwe ne bandaga amakoona mpeta abiri bwe nawe teryebumba jja nti
ngenda okuweterera ekisuga nga ndi ku mutala omulungi baguyita Nsonga ku mwalo tenasinga n'omwana omubuwala nkimanya nno oluvannyuma nti mwannyina ggwe yakomba enziro ku mugongo twe twakisimba ne kiruka twawaya bingi era yeyandaga nti eddaza eddimansi n'enzingu zino n'atuuka ndisanga taata atudde ne bakulu banne bategeka ensonga ezibakatukuba akasujja busujja nange nti bwe naatuusa ensonga ajja kugiggusa bulungi oyo nno yeyandaga nti bwe naatuuka ntyo ajja kujja nga mutumizza yesinga omulungi nkimanya nno oluvannyuma nti mu luzungu ye Teddy mu Luganda Tereza yatereza ensonga ez'abaana ab'obuwala abawezezza 14 mu ddumbiizi kitange oyo bw'anadde yananzija ku ggwajje mbadde ndebeteranga omukalo gw'endiga omukalo njagala nkujje ku ggwajje amiina taata obange taata ayogera olina okukakkanako wooti ensonga togituulira obubi bwoti kubanga twava mu mbeera ziri weewaawo taata ngireeta boodabooda ya ssenga ne weebuuza nti nnyumba ki okuli amakubo n'amakoono muyita boodabooda taata kituufu kubanga twesobolera tweyinza ogambye nti ssenga atuula ku mutala ki taata Ssenga yali wano mubuddukiro ekyabakuza bwegamba n'atuula Nsonga eri mu kyaggwe ku mutala Nsonga gwempita ntya taata oyo muyita mwannyina ggwe bakuwa engalo mbadde mmanyika okubeewo kibi taata natooweebuuke mu lulimi nakuzibwa ku kyoto nga kyabusaana bakubye ennaku ze bekifa bakazi nja kukusaba ondeetere bassenga bannyinanze bwendita okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals basangibwa ku California Plaza.